Aganaga Khalifa alangidde Rema Namakula obwenzi. Mwebale kubanga mwekumira ku Legit TV 256 nga bulijjo we tubaletera amawulire agafa ku ba celebrities bamwe wane Uganda. Bewawona okuba nga tukutuusaako embeera yonna eba egenda maaso wano mu ggwanga Uganda. Mwasibye mutya bannyabo ne bassebo, kansubire nti ate mwenna muli bulungi. Mukwano gwe abadde tannaba kubanga osubscribinga, nsaba onyige mu ka subscription button osobola okuba nga ate otweyungako nga n'amawulire gaffe ogafuna butereevu. Aganaga Khalifa ayambalidde Rema ne Hamuza era ng'ono ye si musanyufu. Ffenna tujjukira nti Rema Namakula bwe yali nga yakanoba ewa Kenzo, ono mu bbanga ttono nnyo ne tumulaba ng'ate apepeya ne Dr. Hamuza Ssebunya. Aganaga avuddeyo nga si musanyufu era n'abadde ku interview emu n'agamba nti Rema mwenzi era nga obwenzi bumuli mu musaayi gwe. Era ono agambye nti Rema ekintu kye yakola tekyali kirungi kubanga yali yakava kubanga anoba ewa Eddie Kenzo n'afunirawo ate omusajja. Era Aganaga agambye nti kitegeeza nti Rema bulijjo yali akukuta ne Dr. Hamuza Ssebunya Eddie Kenzo w'ataali. Era Aganaga agambye nti Rema bamuwa obudde ne bamugumiikiriza n'atuuka n'okuba nga ate azaalira Kenzo omwana, naye ate ekintu kye yakola eky'obutaba na bugumiikiriza n'agumiikiriza Kenzo tekyali kirungi. Aganaga agambye nti ng'omusajja yenna era nga Kenzo naye bw'awulira tasanyuka kubanga ate akimanyi nti omwana gwe yajja mu ntumbeze ali wa musajja mulala yamukuza naye ng'akimanyi nti oyo musajja tayagala mwana we. Era Aganaga agambye nti Hamuza ye akikakasa nti Hamuza tayagala muwala wa Eddie Kenzo wabula nti ye ayagala Rema Namakula. Aganaga agambye nti bo ng'abayimbi bayita mu bingi nti beefiiriza akadde ak'okubeera ewaka ne bakyala baabwe ne bagenda ne basula mu mpewo mu zisho nga bakola akasente, naye ate wabula ng'eno abakazi balina obubadi bwe babazannya nga babafuula nga abatalina magezi. Aganaga agambye nti kituufu abakyala baba beetaaga obudde, naye ate okubanga osiiba ewaka ng'owa omukazi obudde naye ate nga tolina ky'oleeta ku mmeeza tekikola makulu kubeera omukazi y'omu agenda okunoba nti olw'okuba tolina ssente z'oteeka ku kameeza. Aganaga era yongedde n'agamba nti Rema yandibadde nga agumiikiriza Eddie Kenzo n'ategeera omulimu gwa kika ki gwali mu kukola, wabula Rema ye kye yakola kwe kubanga ate akukuta ne Hamuza nga adisguisinga ng'agamba nti Hamuza Ssebunya musawo wabula ng'ate eno baali nga bali mu bwenzi nga ayenda ku Eddie Kenzo, ekintu ekitaali kirungi. Aganaga era agambye nti ye buli waalaba nga mukyala wa mugamba nti agenda mu ddwaliro mbu yeesikamu era n'atya n'agamba tabanga agende wa Hamuza Ssebunya n'amukwatirira ne tukeera ku makya ne twawukana ne mukyala wange. Era ono agambye nti ye atya nnyo kubanga abantu basindika abakyala baabwe mu basawo, nti abasawo nga Dr. Hamuza bano batemu nnyo era nga basobola okusatula obufumbo bw'abandi nga bwe basatula obufumbo bwa Rema ne Eddie Kenzo. Aganaga agambye nti Rema Namakula yandizzayo n'asoma nayiga engeri ate gye bakwatamu abasajja kubanga era asobola okufiirwa Hamuza olw'obwenzi obumuli mu musaayi. Era ono agambye nti Dr. Hamuza ayinza okwefulumya n'agenda ku mirimu gye, Rema n'ayingizaawo asikari. Era agambye nti Rema agende ayigire ddala engeri gye bakwatamu abasajja nti oba si kyekyo ne Hamuza yandimufiirwa mu kaseera akatali kawanvu. Aganaga agambye nti ye we babeera ewaka ne batandika okulaba Rema bye yeekola ne Dr. Hamuza ku social media mbu bo tebasanyukamu yadde n'akatono era nga ebintu Rema bye yeekola ne Dr. Hamuza tebibanyumira yadde akatono, nti Rema yamalamu obufumbo ekitiibwa anti yatuuka okukwata
Dr. Hamuza Sebunya namuteeka ku kitanda kye baateeka ku stage nga bali mu kuperforminga nti kwegamba Rema teyassaamu Dr. Hamuza Sebunya ekitiibwa wamu n'okuba nga ate amalamu obufumbo bwe balina ekitiibwa. Aganaga ono agambye nti Kenzo yabonaabona nnyo mu relationship era n'agamba nti Rema yakozesa akakadde Eddie Kenzo yagenda nga wabwera okuyiriba akasente ye bambi ate n'ayenda ne Dokita. Wabula n'agambye nti Rema singa waakiri yagumiikirizaamuko n'asobola okuba nga ate agumira Eddie Kenzo ne basobola okuba nga ate batambuza obulamu bwabwe. Wabula we twogerera Aganaga yakubidde Eddie Kenzo ne Honorable Fena Nyamutoro akayimba akasufu era ono nga ayoza Eddie Kenzo kubanga ate afunye omukyala ow'amaanyi omukyala ow'akabi era Aganaga agambye nti togerageranya Nyamutoro ne Rema omwenzi era n'agambye nti Nyamutoro bafunye mukyala ate mukyala bafunye nga bo bamazeeko nti tebalina wala we bagenda kuddamu kunoonya mukyala anti Honorable Fena Nyamutoro byonna abimalayo. Aganaga asanyukidde Eddie Kenzo ne Honorable Fena Nyamutoro era ono yeebazizza minisita okwagala Eddie Kenzo era nayongera n'amusaba n'amugamba nti bambi takyawa Eddie Kenzo kubanga Eddie Kenzo byayiseemu bye bingi era nga tayagala alabye Eddie Kenzo ennaku. Aganaga abakubidde oluyimba era nga agambye luno oluyimba bagenda lukuba ku mukolo gwabwe anti agambye emikolo gibawuba era anytime bagenda kuba nga batuulamu omukolo ogwakabi. Abantu bangi babadde nga boogera ebigambo ebi ku minisita era abamu nga bagamba nti minisita tasaana Eddie Kenzo ayagala bwagazi ssente wabula Aganaga agambye nti omuntu yenna agamba nti Eddie Kenzo tasaanira Honorable Fena Nyamutoro oba ababiri tebeesaanira bo bajje munaye babafunira ate bapatina ababasaanira wabula agambye nti abatayagala Honorable Fiona Nyamutoro munnange babeesonywe era bakole emirimu egyabwe wabula nga bo bali mu laavu ate laavu abantu abangi babawagidde. Aganaga bambi abakubidde akayimba nenga kana akayimba kalimu message ate ekona Rema ne Hamuza era n'agambye nti mu kayimba ebimu ebigambo ebibadde bigamba nti Rema yabalangira ng'avuma Eddie Kenzo nti semyekozo era n'abalangira okuleeta obuliri ku stage ng'ate bo bambi bali mu kulwana kufuna copyright kwegamba amazeemu nnyo Rema value n'obufumbo bwe ne Hamuza abumazeemu nnyo value atadde nnyo ate Hamuza atadde nnyo Kenzo ne Nyamutoro on the top. Aganaga bambi ye musanyufu nnyo era abasanyukidde ddala wabula katusabe nti relationship ya Kenzo ne Honorable Fena Nyamutoro egenda mu maaso era nga tubagaliza mikisa yadde nga abantu bangi batandise okuba nga bajjayo bwino ate Nyamutoro omwana gwalina si wa Kenzo ate biri ate bino munnange tekiwomera matama abiri abamu bagenda kuba nga si basanyufu abalala bajja kuba basanyufu wabula ate the biggest percentage ekirungi nsanyufu basanyukidde Eddie Kenzo ne Honorable Fena Nyamutoro so ffe katuwongere okubasabira basobole okuba nga te relationship yaabwe ewangala era nga tusaba bambi Honorable Fena Nyamutoro anazeko Eddie Kenzo ennaku munenga Aganaga bwagambye Honorable Nyamutoro talumya Eddie Kenzo kwambi Eddie Kenzo byayiseemu bingi musajja wattu era nga abadde amaze akabanga ngali single newankubadde badde bamusibako abakyala bangi abakyala bangi badde bamulwanira eyo nga Lydia Jasmine Bakaro Nantongo naye ate nga munnange amazima kati nga we tugategedde nti Honorable Fena Nyamutoro yaliko munne katwongera okuba nga tubawagira nga tubawa support tulabe n'ekiddako ne copyright y'abayimbi nayo basobole okuba nga bagirwanako anti munnange Kenzo yafunye wamu State House yafunye omukyala nga minister era katusabe nti ensonga z'abayimbi nazo bajja bbanga bazirwanako
wabula nga kati abantu batandise okuba nga beeyawulamu ebibinja tiimu Rema ne tiimu Nyamutoro. Kati munnaye gwawuliriza kano ka video baka audio kano simanyi gwe gyogwa. Teekawo mu comment section oyogere tiimu gy'oliko aganaga byayogedde bituufu oba si bituufu. Munnaye katwesange mu comment section tujja batubaletera ate ebisingakaawo nga bwe tulindirira emikolo gya Kenzo ne Honorable Fena Nyamutoro. Mbaagala nnyo mweraba era mwebale kuwuliriza.